tubebaza okubanga mukyekumidde ku Projan Media TV okubanga mufuna amawulire agakagwawo mu nsi yatu Uganda. Munzikirize olwaleero mbatumireko mwenna abazze batugoberera tubebaliriza ddala era nga tusiima. Olwaleero nzikiriza nkutwale mu ggulire eryakagwawo. Eggulire lyaffe eryakagwawo, omwana mulenzi ono gwe bayita Fresh Kid yayawukanye ne manager we era nga manager we ono gwe bayita manager Francis takyamumanaginga. Ffenna tumanyi manager Francis abadde akoze ebintu bingi ebyenjawulo era emabegakawo bali ne mwana mulenzi 14K bongo nga 14K yawandiikira ennyimba mwana mulenzi ono Fresh Kid ennyimba nga zibambi, ennyimba nyingi ze baakola era zahitinga mu nsi eno Uganda. Naye amawulire agatutuuseeko galaga nti famire ya mwana mulenzi Fresh Kid ey'omwana ono omuto Fresh Kid, famire yavuddeyo ne bakola decision eyabadde enzibu ennyo ate nga yamangu nnyo. Decision eno nga terminating contract between manager Francis ne Fresh Kid. Terminating contract eyo nga kiraga nti manager Francis tekyali manager Fresh Kid era bamufunidde manager omulala. Naye nga ekintu ekyo ojja kumentinga mu gundi yaffe otubuulire kituufu oba kyabadde kirungi okubanga bakyusa management. Naye nga ffe kyetumanyiko manager Francis ayina ebintu bingi ebyenjawulo byakoze okubanga asobola okumaintaininga omwana ono ku chat namumaintaininga ku chat omuli okubanga babadde bafulumya ennyimba buli luvannyuma lw'omwezi nga balina oluyimba lwe basuulawo ate nga hit. Ebyo ngo bitadde ebbali agezezzaako nomumaintaininga omwana ono mu byensoma ng'omwana akwasaganya music era nga akwasaganya n'okusoma. Era ffenna twalabye report eyafulumye kuva Kampala Parents omwana ono nga performinga bulungi nga y'omu ku baasinze mu kilaasi ye era n'abeera promoted mu kibiina ekyokusatu. Famire ya Fresh Kid yasazirizaamu eno contract era ne bagiwa kampani emu ku mpya mu ggwanga gye bayita MC Events. MC Events egenda okubanga emanaginga Fresh Kid. Naye abamu ku bantu bavuddeyo ne bagamba ekintu famire kyeyakoze si kirungi. Naye nga ffe bannamawulire twagezezzaako okudiginga deep tutegeere ki ekyaviiriddeko ensonga eno. Twatuukiridde mwana mulenzi 14K bongo n'abaako ebintu ebimu byatunyonyodde. 14 yagambye nti abantu tebandisoose jajinga famire olw'ensonga bo tebamanyi bibeera management. Famire yo eyinza okuba teyina buzibu. 14 wagamba famire teyina buzibu naye obuzibu bubeera mu management era nga obuzibu obumu ku bujja biba byanfuna ebintu nga byansimbi kubanga omukulu manager Francis Fresh Daddy ne mama Fresh Kid bavuddeyo ne bagamba nedda omukulu sente azigabana bubi talina accountability eriyo n'omwana. Ekitegeeza nti engeri gye basayininga endagaano percentage ze balina okufuna omukulu manager Francis tagituukiriza kubanga asobola dividinga sente ezo nga bwe zirina ttambula. Kati famire yagezaako omuwoninga famire negezaako omuwoninga ne bamugamba sente tezituuka bulungi, maama tafuna sente z'alinafuna ne taata tafuna sente z'alinafuna naye nga omwana afuna gigs oba afuna emirimu omwana akola zi show sente ziyingira naye nga Francis takola ki tazidelivering nga bwe zinatambulamu. So ne bakola that quick decision ne bagana nedda omwana tukansolinga eno contract ne manager Francis. Ekintu gwe nange kyetugenda oteesaako mu comment otubuulire kituufu oba kirungi, bakozeemu ensobi oba bayanguye. Ojagezaako commentinga otunnyonnyole ekintu ekyo. Naye ng'afunawo omukulu Fresh Kid agenda kuba amanagingibwa bagita MC Events egenda okubanga emutwalaganya ng'era emanaginga music we. Naye tulinze tulabe banaasobola omaintaininga omwana ono oba bayinza omuttira career. Webale kubanga okyekumirde ku Projan Media TV, likinga, subscribinga era ofollowinge.